Tukkiriza ku mukutu gwaffe ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimuzo olunaku lwa leero tukutuusaako ensonga za upcoming artist kikyagenda okufacinga oba challenge zali like okufacinga after this quarantine period n'okuba nti kikyalina okukola okuba nti asigalawo mu music industry oba naye alwana okuba nti abeera mu music industry after this lockdown eno ekuseza abantu bangi have much abayimbi bangi bagikozesezza okuba nti babenefitingamu ebintu ebyenjawulo olunaku lwa leero on behalf of Uprising Stars kuletedde mwana mulenzi gwe bayita Don Sultan ne Sada X baberenga batutangazaamu mpolampola tuberenga tunyumyamu so gwe tuula okalire oberenga ofuna ebigere mu maaso oliwaddeko kuba nti osubscribinga tuberenga tukwatagana mpolampola Don Sultan soko obuze ku bantu tugende mu maaso mpolampola annaye mje baliko basebo ne banyabo Zamta Don Sultan alongside yo alongside Sada X Oli persisting yeah man but baganda bange like when I see serious artists in there on behalf of Uprising Stars balaba muli serious it's the reason that's why you guys always contact you anemba funa netuba tunyumyanyumyamu mpola tulaba lockdown Bebe Cool Space Diana Swang 7 njogera ku Azawi Vinka Wininwaji bakute ebyokulya esente nkalu n'ebyokunywa ne babetonera ba DJ aba presenters n'abayimbi on behalf of Uprising Stars kiche muchogerako point bweziti like Bebe Cool n'abayimbi abasigadde betulesomenye manya bakute abali already established bakute ebintu ne bagabira media n'abasigaddewo kino ekikola kye bakoze ky'affectinga kitya upcoming artist in future oba after the lockdown yeni yazze yeah man it's an emergency mbeera si nnungi lumya kyekanze bwekanze nti era embeera yazzeewo si economy yakyuse buli kimu kyakyuse politically economically embeera y'abantu yakyuse embeera yakusabira nnyo bannaaye era first of all, yes. Ba uncle wa Bebe Cool. Yeah man. Spice Diana, Swang 7 kibakoze kintu kirungi nnyo okuyamba abantu okubenjala kintu kibi nnyo omuntu okufenjala kintu kibi nnyo kibakoze first of all tukyeyanza tweyanzege Uncle Bebe naye nembeera indirectly yes mu mukisa ogwo yes indirectly these guys yes bafunye omukisa indirectly nti they are bribing boyogera ku bribing Don Sultan bribing how mugambye abantu bafenjala abantu balina byakozesa especially ulaba like mu media on behalf of media nya kogera nti abantu abasinga mu media tebasasulwa they are living a miserable life but bobatumya mu public befula nti balinamu so kati babadde mmere mubadde mwagala bafenjala kugambira nti nno yes bagamba kangambe na chiphrasing mu ngeri ki alaba ekintu ekyo kye bakoze yes but another way it's affecting omuyimbi atandika kati omwana ali erukunjiri eyo omwana nga akubana amatafali iguru akasente kalina okusonda alina okakula omwezi mulamba okugenda okuvoicinga ate nga ne studio gyagenda osooka ogendamu agenda tomera tegenda tukira ku kituufu tasobola ku affording embeera Bebe Cool Jay-Z level Swanzi gyolaba Universal Sony Music but they can afford this Bebe so kikola naye omwana ali erukunjiri tasobola ku affording kintu kino ate era bagikosa opportunity after lockdown lockdown yeno bagala kufuna airplays olw'ensonga bebantu bebaso muno mukabiye muno ddala I know abayimbi bana abato bagenda okusemberangayo ddala naye ate tulaba nti n'aba Nigeria rundown n'abasigaddewo bali mukola ekintu kyekimu nga Bebe kyakola kimugamba nti nabo kuba bo bagabidde Nigeria and their music akatinga across the continent kati batabigidda abalala olowooza nabo tebafunye buzibu mu musinga abayimbi abo ba Nigeria nga bala run town yes abayimbi abo barema bali mu label bali signed under label zina sente so kola buli kintu kyesobola okukola okutuusa ku muyimbi neziba $10 million baziwaayo okukola ekintu kyonna n'omuyimbi balina sente naye kati omwana ali eyo tamalina gali record label ayimba ali bwomu ye manager ye promoter ye buli kimu tamalina ndongo bwana tandika
Don Sultan kino ekibuuzo kigenda eriggwe tulaba abayimbi almost media eri bribed by established artists a praising star alina kukola ki okuba nti yenuna mu kizibu bwe kiti naye okuba nti afuna againinga airplay ne media attention ng'abayimbi abalala okudda ku ba media ng'aba stakeholders afe ng'aba media presenters ng'aba DJs ngamba nange ba upcoming nti nno tebasigalire tebatuuleeyo afulumye mu nyumba naggulawo oluggi yasanga omuceere alembese yakola ki yafuna otuzzi togenda kusanga mmere noonya presenter noonya DJ money can't buy love. Yes, I know. Ngosoke kumacha no mukubya kisimu no muzamu gana wasuzotia naye muntu naye bayeta go muntu amcomfortinga ko niyo batakutesimu kikiregeza nti tatagala kumanya bibyo oluma ba busy sigalo damo munonye ku WhatsApp Facebook jali Instagram je balia create some connection sobola bebe ko chakola so in go kolecho cho ino sobola ko so mukisa go ina ushtegera ko sa cho ino fune. And another thing, yes, we have to work hard. Yes. Pray hard. Research. Inti sawa zino. Twetaga ba presenters, twetaga ba DJs, twetaga ba promoters. Na ye digital wise. Yes. Somehow digital wise egenda naye etandise okujja mu bantu tulaba kamyoni bakola baziteka concert ku YouTube tulaba basinyi ba club zibaguze n'abayimbi abalala Kalokasita bakoze Kenneth Mugabi twetaga baganda bafawo bamanye ebintu ebyo anko nabi yafulumiza ku album ye ku Nekutaido Jerry najirabye ka n'ennungi. Yes. So kati life after quarantine mukube mutochi what your prediction tuyinza okufunayo ba upcoming abasobola okudominating industry after this quarantine? Of course singa muntu abatudde n'aba serious n'akozesebwa amagezi mangi nnyo najo muntu obabayimbi bangi nnyo basobola buli omu asobola everyone can naye nzo singa oba okoze nnyo buli omu asobola. On the other side, yes, is Uganda egenda kumisinga talents nyingi nnyo nti abaana bangi balina talents ne tebalina ngeri bajja mu kufa ate ne mu kiseera kino baana bangi bagenda okudda emabega olw'embeera y'abantu abaana badde bakola mu abadde balina abantu abali mu kumutaasa nga bakola ku mutaasa abaana badde bakola mu kibuga omwo sente wali kati baze ku zero kati okuba nti tuli mu period wet njagala conclusion and your advice about omuyimbi omuto nga mmwe mu representing abayimbi bato mulina balina kukola ki okuba nti beja mu mbeera n'okuba nti bafuna attention ng'abayimbi abakulu abali established bagenda okufuna after this lockdown? Nti ensi kati ensi ekyuse mu ngeri kinti bagenda finding abantu abapya bagenda okujja mu music nti abaana abazanya abadde bakola mu buzz abadde abazinyi ba dancers bagenda kuva mu music bagenda mu bintu ebirala tugenda find abantu abadde batabadde mu music atabamu bagenda kujja abantu bali kuva mu masomero bagenda kujja ensi egenda kati kigenda kudda otherwise clockwise. Nga nsembyayo nze omulango gwengera okubira baganda bange ba New Kids on Block mulina kukola ekintu kimu atula wansi yiya content ali unique funa sound ng'olaba takubagana nnyo kitegeera like kuba like ensi ezzeeyo mabega so muganda wange olina okuthinking hard and harder creating emikwano because not all like si buli muntu nti akolera ku sente because for us we've seen so many people abatukiridde nga they have nothing nobayamba. I can give you the example of Jazz Mavoko n'abayimbi abalala so nolwekyo muganda wange raising scenario eyo just yongeramu maanyi takiniko kucheckinga ku bantu bewetaga mu industry n'ebisigadde bwe bityo musibule abantu bange Don Sultan Sadax musibule then tujja kukwatagana olulala nga tukwatagana baganda bange. Nsamba yo kugamba abayimbi abali eyo. Yes. Let's work as a team. Yes. Nze nawe we can make it. Yes. We can make it if we work hard and we believe. Yes. We can make it. Producers, presenters, promoters, temutunyugira, temutulaba bubi. Music na tumwagala. If we work as a team we can make it. We have the talent. So chimekinga can come true. Naffe gye tuli na basinga bonna gye baali
bakulu baffe remember kwagala music wa Uganda tubagala nnyo samutwagire Don Sultan and Sadex Music Instagram Twitter Facebook Don Sultan Sadex Music YouTube yes ciao webale kubeera nti wekumira ku mukutu gwaffe omuganzi omwekidwanga Uganda Mukamooli bampita ntamjimzo follow me strictly on Twitter @jimzo16 then on TikTok jimzo16 tubeera tukwana bye for now mbade ne Don Sultan and Sadex bana balungi nnyo solo kuninonyako obunyiba bwawe ku internet balina katachi balina yenze and they are soon releasing assalamu alaikum so better check out these guys they are talented but their talent is so rich so check them out tubenga tukwatana bye for now nkwagala nnyo subscribe sharinga ate oliwaddemu commentinga nawe tufune views yo anja kuleta abami bano baddemu ebibuuzo byammwe nga bimugenda okubiteeka wansi awo bye for now.